The Newsroom, where untold story is revealed. Joel Senyonyi ono nga yakulira oludda oluvuganya mu parliament oba oludda oluwabula government mu parliament yatadde speaker kuninga ku bantu abagenze maaso n'okubeera nga bafiira mu mazzi ate munange yagaleetoddwa enkuba eyatonye nno mu kiryo kyakeseza olunaku olweggulo kwoteeka eyeekedde okufuna emba enkya olunaku luno olwaleero kakati nno ye omuloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago atadde abakulira KCCA kuninga kwoteeka abagagga ab'omu Kampala okuli nannyini w'ekizimbe ekimanyikiddwa ng'ekya Kamwes ne musajja mukulu wamanyikiddwa nga Ham olw'okugenda mu maaso n'okuba nga baziba emiyala ne bateekako ebizimbe byabwe ono nno naye avuddeyo n'abassa kuninga wuuno nno musajja mukulu wamanyikiddwa nga bali mu ezo ono nga ye aspiring Lord Mayor oba eyegwanyiza ekifo ky'obwa Lord Mayor mu kisanja kyetugendamu ekya 2023 avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo ayisaamu musajja mukulu akulira KCCA omu ku abo abakungu ba KCCA amufulumiza studio ng'ate talaba mabega na mu maaso. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bingi byenkuleetedde wabula njagala ogenda maaso n'okuba nga nsooka okwebaza munywanyi gwe agenda maaso n'okuba nga ate gy'oli ate ng'otulindiridde okubeera nga tukuwa amawulire oyinza oba otumisinzemu kaseera ng'embeera bweri abamu bankubidde bambuuza waayo amazzi g'abatutte abanywanyi tuli balamu nnyo nnyini ddala naye embeera nga bweteebereka njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku lisekinomo nga bweri enkola yaffe njagala okusaba gwe asoose okulaba vidiyo zaffe osubscribe ku mukutu okone mukadde okajja mu personalize okasem all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ate ze tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tukuteerayo butarevu ku mukutu guno kankuwe ku bino nga Lord Mayor ateeka abagagga mu kibuga Kampala ku nninga butya bwagambye nga Kamwesi nga zino zi forest mall erugogo ng'ebyo ebyabasudiiri nga bano abazimba ekaazi n'ebino ebirala byonna ebigenda mu maaso. Kakati Mukama yatuwadde omukisa ne tufunayo omumenyi w'amateeka nnamba eno kubanga balabadde beekwasa nti balina pulaani zaabwe ziri approved ne zireeta Hamu ng'azimba ku mwala gwa Jjugula mukulu wa Miss Kiguulo ng'azimba ku Jjugula omwalo gwe mwalo ogugabirira omunene mugende mugulabe gwe gugabirira Nakivubo ne guyiwa amazzi ne gagenda mu Lake Victoria yakutte ekizimbe n'akituuza ku mwalo bwe kutu kakati bwe yamaze okukituuzaako ne tumubuuza gwe pulaani ziri lugawo nga talina kati ne tugamba ono okufana obutanya gwa tufaafaagane naye tusooke tujjeyo naago mukuto tufaafaagane n'ono ne tutuula era tubadde tutuula wano enkiiko ne tugamba kati tumukwate tukkaanya tumala omukwata alipooti ng'efulumye alipooti yiino twagamba tuweereze abakugu ne bakkirira ku ground abakugu ne bakomawo n'alipooti yiino ya 14 Novemba bagamba talina kapapula nakamu ne tugamba mwebale injinia mumaliriza kati ligo mukolo ogwamu wuuno talina no tetwasooka ligo ne tugamba director physical planning goberera amateeka gafi muwandiikire director physical byandamira n'amuwandiikira Vincent byandamira n'amugamba sebo tukwadde nako 28 omenyewo obuzimbe gwo otagumenya tugenda ng'olwa amataba gamaze n'okuba emmaali y'abantu muwino n'atamenya kizimbe kali bw'atakimenya ne tugamba kyekiddako tupreparinga charge sheet ne tupreparinga charge sheet era omukugu waffe ateekeddwa okusaako omukono n'agiteekako eriko emisango 4 gyonna giri kwa Miss Kivu akwatibwe
nga bwe bakwata bulijjo ababooda abakwata abatembeyi abatakusi babaleetako mu kooti eno tetubagamba ku mulundi guddu ngenda kuba musanyufu nga ndabyeko omunene ng'ali mu kesisi y'ekkooti ono kuba bulijjo wano ndaba baleeta batembeyi babooda njagalako ndabeko eyeeyita omunene ng'ayimiridde mu kaguliwo kubanga mulundi gwe nasooka okusanyuka kwe kulaba mukyala Nabukeera ng'akaaba ng'ayimiridde mu kaguli ne bamuweerezaako ebizibu oyo wa Nabukeera akeera ku mulundi guno nadde njagala okulabako omunene ne ngamba tufunye haamu. Okusinziira ku musajja mukulu Erias Lukwago agamba nti Hamu atalina yadde pulaani yagenda maaso n'okuba ng'aziba ate omuwala gwa Nakivubo. Kaakati nno ebyo bibadde bikyali bwe biti. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi Busekezi avuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'akungubagira wamu ne famire zaabo abagenze maaso n'okuba nga bavibwako abantu baabwe. Honourable Speaker, I want to join you in condoling with the bereaved families. As of close of yesterday, 7 people had passed on due to the flooding that happened in various parts of Kampala and beyond. With your permission, sir, hopefully at some point we can observe a moment of silence for in fact, I these wanted Ugandans. to say that we can do it now. Okay? If we could do it now, we observe a minute of silence and then Rob can continue. May the souls of the departed rest in eternal peace. Thank you, Right Honourable. A couple of days back, we were here and we were discussing the heat wave, which had become very problematic. Some colleagues here reported of deaths in their constituencies. People were collapsing and dying because of the extreme heat. And we're tasking government to deal with that situation, update the country on what ought to happen and so on. Now we are on the opposite side of the lane with very heavy rains that are causing flooding. As we have mentioned, 7 people died as of yesterday. Myself, in my constituency, I lost 3 people. 2 people in Mulimira zone, that's Bukoto, a 3-year-old child and an 11-month-old baby, another in Banda, and of course different parts of Kampala. I want to implore government, to reach out to the affected families, the bereaved families. There are several that are now displaced. We are trying to find shelter for them in churches, in mosques, and so on, and take care of them from there. We are hoping that government comes in, because many are not able to stay in their homes currently. They are still flooded. Others, were affected heavily. I hope that the Ministry of Disaster Preparedness, in conjunction with the Ministry of Kampala, Capital City Authority, will come in to intervene as quickly as they possibly can. But away from that immediate intervention, and I hope it will be immediate, Right Honourable Speaker, I think that government needs to update this House on what's happening to avert these happenings, because the causes are known. Poor drainage. We see buildings coming up in Kampala, every corner. There's different structures coming up. We don't know who approves them. Many of them have not planned for drainage. Kakati no olumaze ebyo Ssenyonyi agenze maaso n'okubeera nga alaga ensonga ze n'obwennyamivu obw'ekika ekya waggulu eri bannaggaga abajjudde ekibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga baneeno basaanyizaawo entobazi kyokka nga bannansi abatalina ke balina abaana baabobwe nga bagenda mu maaso n'okubeera nga babagoba mu lubejji nga ne kaakati bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bazunga ng'embuyaga nga tebalina we bayinza kubeera nga babegeka luba naye nga bo bagenda mu maaso n'okubeera nga beddiza munnange entobazi ezo zagamba nti ate bo bayiwa ettaka kussa amayinja mu nnyanja ereetedde okubeera nga amataba gazingako ekibuga Kampala ate n'ebibuga byonna ebiriraanye Kampala. We see, Right Honourable Speaker, we have seen KCCA and government go after some poor people in areas like Luigi and so on, but then there are powerful people that are not touched in the likes of Namamve, which used to be a water catchment area. But it is entirely gone. We are seeing factories, hotels, and so on, approved by government. So we don't know whether it is encroachment on the environment and on wetlands when you are poor, but when you're rich and powerful, it is okay. Because all of that is
the effects that we are facing today. Our hope is that government can address these matters, because it cannot be okay for some and not okay for all the others. And then this poor planning that is all over the place. Kampala is already too congested, so we keep adding many little things here and there. Drainage is not taken care of. We need to address these matters. Otherwise, we shall be here crying again and again, mourning to no avail. Ebyo nonga mbitadde ku mabbali. Ye Joel Lusennyonyi Bisekezi agamba nti tebe manya yankoko obolya okutuusa ku side eyo. Kakati nno njagala nkweka video kano. Musajja mukulu ono ng'alajjana ng'emmaali ye yonna egenze wali eri mu industrial area mu kibuga Kampala. Ono Yesema Kawuno ku side eno asazeewo okudda ewaka nga munywanyi akutte box gye yafudde obwato. Honorable bali mwezo Nsubuga avudde mu mbeera n'ayambalira abasajja b'Ekasisi enga agamba mususo gena maaso n'okubeera nga mukolagadi b'engalye. Bigambo bya bali mwezo Nsubuga jjukira nti ono yengeniya omutendeke. Wabino maze emyaka emeka mu Kasisi gwagiyita ensikirano mu office eno gye ndi mazemu emyaka emeka mu office gye ndi mu office gy'obaddemu wakazikolamu buli substantive gundi ono yadda mu ntebe kituufu oba kikyamu gwe buli wewakyusa contract weri eggwako gwobeera mu ntebe si bwe kibadde for over 10 years. No. How many years? I have been in this office for 8 months. I want to be realistic. Yes. When nafuuka mayor, nagezaako nnyo okulaba nti we address the issue era nenwana ne tractor olabe nga nziguba olabangako nga baliwa gundi nenguba tractor z'abagagga. Yes. Otegera bulungi nnyo mbandi kukwera mbuliraayo lwaki ozigoba wekka mbuliraayo nzigoba kubanga mba muzwadde olukusa zijeziwa ettaka mu ggulu. Waliwo abalala nabo abandi badde bakukwatirako era abamu bakwatirako abalala abamu bakwatirako ate abalala bo ne bakola baki kikola wekka abalala ne bakola ki baluwa abalala batakwatirako bakansala abange bembeera nabo abamu ate abalala ate mwali munyambi kati abalala bali bakansala batabeera naffe abo nabo twagala bajje omeeza mu lutalo wali meya naawe ovunanyizibwa butereevu ku mbeera eriyo. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nzadde ne yakutuusaako ensonga. Bobi Wine Kyagulanyi Center mu His Excellence the Ghetto Gladiator agamba nti radio nyingi zigenze maaso n'okuggalwawo ng'emu kwezi esembyayo ye ya PAL nga bagamba nti ebimu ku abo aboogera amazima bagenda maaso n'okubeera nga babafutyankano bayisa mu mbeera bw'etyo. N'akuutira abayisiraamu ogenda maaso n'okubeera nga balimira ku ebyo ebiruma abantu oba oliawo n'ebiruma bannayuganda otwaliza awamu. Tetuliimu kulimba kubanga ekwe tuzivumirira newa tetusobola kwogera kubanga radio wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali abasiraamu Pal FM bagigala. Lwaki? Lwakwogera amazima. Ezaffe tebasobola tuyitako benayimba nga sonda paka wansi nga sipa ku radio benalinga marketinga piwobalaje nga sipa ku radio yaffe. Leka tuweyogera ku nsonga eziruma abaganda tokkirizibwa ku radio ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima okwagala Buganda. Baganda bange mu abaganda bali wano n'emikwano gya Buganda. Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda. Bawulira mwemule n'abagamba nti bwakakiraba nti Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda, ku mapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka mu musango egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso g'abeene. Ewaite emyaka nga 3 ne beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima ayogera ku bubbi ne bwaba muganda munne yabbye. Lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku National TV n'abagamba.
BTN Media Beyond the Newsroom nzedde ni yakutuusako ensonga banywanyi munzikirize mbatere wano ate tusinkane nga Mungu asimye mbagaliza bye munjagaliza abankuumira oyo atakuumira mpeera mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.